nga bajjeno we bali nga Mukama waffe waddawa bw'atera okwogera abatufaanana si abafaanana nga ffe tukyaliko tuba tuteekeddwa kuwuliriza ate nga bwe tuyiga. Naye olw'okuba ndowooza nti Nujumul Huda weeri basazeewo njogereyo ebigambo 2-3. Ab'ebitiibwa abakuŋŋaanye wano, tukuŋŋaanye okujjukira Sheikh Shuaibu Ndugga, naye njagala kwogerayo ebigambo 2-3 mu ebyo ebitawaanya abantu, mu ebyo bye tusooka okukola nga tetunnajja mu kidaala wano. Bwe tutuuka mu maka ga Sheikh Shuaibu Ndugga wano, ebiseera byaffe ebisinga tusooka kgenda wali waali ne tusomerawo kye bayita mudhari, okusaalira Nabbi Muhammad, ne tusomerawo n'edduwa endala nnyingi. Ng'emu ku dduwa ezo ezisinza okwatiikirira naddala nga tuli ku ntaana, yedduwa gye tusoma gye bayita bika yastajiru. Ab'ebitiibwa abakuŋŋaanye wano, nsaba bino bitegeerekeke. Eri abatannaba kubitegeera, Oweekitiibwa Imaamu wa masjidi ennene bw'abadde yeewaana asitudde ab'Emisiri n'agamba nti be bamanyi Oluwarabu. La shakka ab'Emisiri bamanyi ki? Kati bonna abatamanyi Luwarabu be batutawaanya okutegeera bye twogerera ku ntaana awo, kubanga okutegeera kwabwe olulimi Oluwarabu kuki? Kutono. Bana eggulo nasomye aya ku muzikiti, eggulo nasomye aya ku ki? Nenga nti Allah yatukkiriza okusembeza abaki? Abashiriku. Abashiriku ng'omuntu mushiriku, Allah yakugamba nti wa in ahadun minal mushirikina stajaraka faajiruhu, musembeze hatta yasma' kalam Allah, awulirize ebigambo byani, thumma ablighuhu ma'mana, oluvannyuma otuuse obweyamu Mungu bwe yakuwa asobole okutegeera ebya Katonda. Lwaki? Dhalika bi annahum qaumun la ya'lamun, kubanga bambi abafaananako bwe batyo eby'obwa Katonda tebabimanyi. Mukkirize njogera ebigambo bino nti abalowooza nti basinza kabuli, ebyogerebwawo bye batakola ki? Ebyogerebwawo awo bye batamanyi. Abantu bakuŋŋaana ne bagamba Allah ebigambo bino, ne bamugamba nti ayi Allah ow'ekisa, nga bannaabwe bwe bali nabo bali mu kuyita erinnya lya Allah emirundi gyonna, nga bamugamba nti ya Allah, ya Allah, ya Allah. Babe bagamba nti ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bana ya wahidan, ya wahidan, bakowola Allah. Ne bamugamba nti ya wahidan, owange Allah gwe omu mu bw'omu bwo, fi dhatihi, mu kikula ky'oli wekka Allah jalla jalaalu, tolina kikufaanana, wa sifatihi, n'ebitonde byo ebitendo bye tukutenda nabyo Allah jalla jalaaluhu bibyo wekka. Ya wahidan fi dhatihi wa sifatihi. Ne tumugamba Allah nti ono gwe twaleeta, gwe tuzze ffe abazze wano okumusabira omusonyiwe, ne tumugamba nti bika Allah yastajiru al-abd, bika yastajiru al-abdu min hafawatihi,
omuddu ono tuzze wano twe tusembedde tukusaba Allah jalla jalaaluhu omusembeze woli omuwe ekifo ekyokumpi naawe bika yastajir min hafawatihi kubanga ffe tuli bakendeevu naye tukakasa teyali mujjuvu kubanga obujjuvu buwoweka Allah gweweka gwe mujjuvu ono naffe tukusaba tusembere atokkirize okwegayirira kwaffe eri muganda waffe ono gwe tujjiddeko min hafawatihi mwebyo bye yasobya mwebyo ebyamuyitako naffe Allah mwebyo bye tusobya ebituyitako omuntu ng'aga nti awo ebyo byetwogedde tusinza ntaana basiraamu okwo kusinza ntaana oba olulimi oluwalabu luba lutabuse oba totegedde bye bakola ki baga nti ya wahidan fi dhatihi wa sifatihi bika yastajiru alabdu min hafawatihi بك يستجير العبد من هفواته abasigaddewo nga bagamba mukama waffe Allah ya Allah ya Allah ya Allah awangala n'abantu abo bayinza okusalwa gwe bagenza okwegayirirako baba babegayiridde bubi banaye mutegeere abasiraamu mutegeere nti nabbi Muhammad bw'Allah bwe yamutuma buli muntu yamuwa levo ye bwe yatulagira okugenda okulambula entaana nabbi waffe Muhammad alina ebigambo bye yatuwa nga buli muntu asaanidde okuba nga abimanyi byebyo bye muyingira nabyo entaana nemuga nti assalamu alaikum ya ahla diyar min almu'minina walmu'minat wa inna insha allahu bikum lahiqun nas'alu allaha lana walakum alafiya ebyo bye bitandikirwako kwaba abayingirawa ebyo bye bitandikirwako abamanyi oluwarabu ekyo kye bayita alhaddul adna alhaddul adna buli omu kye yalibadde nga amanyi naye n'ebyo abasiraamu tebabimanyi bonna naye alhaddul aqsa ekisembayo mu kusabira omufu gwokimanyi waliwo ahadith endala eziraga haddul adna ne haddul aqsa nabbi yaga nti al iman bid'un wa sab'una shu'ab naga nti a'laha qawlu la ilaha illa Allah naga nti wa adnaha imatatul adha abali wanonga mwasoma mumbulireyo hadisi endala nabbi ze yayogera nga jagamba nti nekino kiri kigwa nekino naye hadisi eriyo ennyonnyola haddil adna ne haddi wal haddil aqsa kakati abayingira okusabira abafu ne mubeera nga mulina bye mutategedde olw'okubanga mulina bye mwagala okusigaza mu nsawo zammwe n'abantu bammwe mulina bye mwabasibira muleke abantu baddeyo ku busiraamu obw'okusabira abantu baabwe kubanga abantu tuteekeddwa okubasabira bannaye mukkirize na kino nkyogere tusoma mudhari kyensembyayo insha Allah tusoma mudhari mbadde nsaba tusome mudhari mujiwulire وصلي ربي على الهادي وشيعتي وصحبه من للطريق قد نشروا وجاهدوا معه في الله واجتهدوا وهجروا ولا هوى وقد نصر وبينوا فرضا والمسنون واعتصموا لله واعتصموا بالله فانتصر
أزكى الصلاة وأنماها وأشرفها يعطر كون منها نشرها ما بكت بعبك مسك ذاكيا يطوي بها عرج رضوان ينتصر عدا الحصى والثرى والحمليات باو نجم السماء والنبات الأرض والمدى وعد وازن مثاكل جبالك يا لحقات رجام ماء والمطر وعد ما حوت الأشجار من وراك وكل خارف غدا يترى ويستطر والوحش والطير والأسماك معنا يليهم جن والأملاك والبشر والذر والنمل مع جمعه بكات والشعر والسوف والرياش والوباء وما أخاط به المخيط وجرى به كلام مامور والقدر. Komao ebigambo ebyo mubiwulidde birimu obungi bw'ebintu bye bakozesezza mu kusaalira nabbi sallallahu alaihi wasallam. Mukama waffe Allah tukusaba osaalire nabbi ng'ebi ebiki waraki shajar ebikoola buli muti ku nsi adda alhasa obuyinja obutono wadharru na buli mpeke Allah tukusaba osaalire nabbi wo ekyenkana bwekityo tukusaba osaalire nabbi ebyenkanankana bwe bityo ntegerekeka. Batusaba nnyo daliiru, batusaba nnyo ki ani wano waliwo atasaala, wano waliwo atasaala. Kaakati wano tuli mu swala. Allahu akbar. Barakallahu fikum. Tuli mu ki? Kaakati njagala tuveeyo ku ki? Tuvayo ku rukuu. Allahu akbar. Musome edduwa mwenna gye musomaawo. Eyo si daliiru. Kubine ebisoose eyo si daliiru. Tumusaba Allah nga tumusaalira ne tumuteerako ebirala mil as-samawati wa mil ma shi'ta. Banaye kiki kye mwagala? Banaye obusiraamu buno mwagala tubutegeere tutya? Nabbi atuyigiriza okusaba bwe tutyo. Nkomye mu Luwalabu. Bwe tuvaayo mu swala nga tusoma nti rabbana walakal hamd, rabbana ayi Allah otenderezebwa amatendo gago, hamdan amatendo amangi ennyo, okay, amalungi agalimu emikisa, fihi mil as-samawati okujjula ensi eno, okujjula amagulu, wal ardi n'okujjula ki, wa mil ma shi'ta n'okujjuza buli ki. Olwo tutendereza Allah jalla jalaalu. Azza okusaalira nabbi n'akugamba nti nsaalira mubaka wange, nsaba Allah osaalire nabbi wange. Adda alhasa wathara warramli yatba'uha najmu sama, ebyenkanankana ebikoola okwenkana ng'obungi bw'ebikoola, ng'obungi bw'emunyenye eziri ku ggulu, ng'obungi bwaki amatondo g'enkuba, obungi bw'amatondo g'enkuba, obungi bwa kino na kino, ng'ogamba nti abo bali mu kuyimba, ng'ogamba nti abo bali mu kuyimba nga mu swala Allah jalla jalaaluhu bw'otyo bw'omusabye.
bw'omutendereza ate nabbi tumulyaza amaanyi. Seeka agambye alina hadisi gy'asinga okwagala oyo, yagamba nti nabbi yagamba nti bagenda kujja abantu mu ddiini eno naye nga beefuula abagikola ki? Beefuula abagimanyi naye nga sufahaul ahlam. Sufahau obwongo bwabwe nga tebugitegeera bulungi, tebusobola gisika. naye bambi yaquluna min khairi qawli albariya, ng'ebigambo bye boogera bw'oba obiwulira bikulowoozesa nti boogera ddiini. Bikulowoozesa nti boogera ki? Bikulowoozesa nti boogera ddiini. Naye nga sufahaul ahlam tebatuula wansi kwetegereza. Kyova olaba ng'osanga omusiraamu akwata ekitabo kyatasomangako ekya Baruzanji n'akikasuka eri n'agamba mbu aka akatabo, n'akwata Burdatul Madih erimu okuwaana Nabbi Muhammad. Naye yawandiika Burda yali musajja mugezi, yabamanya n'agamba nti ya laimi fil hawa al-udhri ma'adhirata minni ilayka walau ansafta lam talumi. Banaye nkimanyi nti waliyo basufahaul ahlam, nkimanyi nti waliyo abalina obwongo obutasobola kutegeera bino, era bwe banaabiwulira bagenda kunvuma, bwe banaabiwulira bagenda kunjogerera ebigambo. Naye yaga nti fil hawa, nga balina obwetaavu bw'emitima gyabwe, balina bye bagoberera. Naga nti ma'adhirata, mbamanyi gye muli naye mbasonyiye. Ne bwe munanvuma nze mbakoze eki? Mbasonyiye. Ntaddewo ekisonyi, mbateereddewo ekisonyiwo, kubanga sufahaul ahlam bongo tebunnatuuka kubitegeera. Naga minni ilayka ma'adhirata minni ilayka, nabaga nti naye walau ansafta, walau senga otuula wansi n'owuliriza bil insaf, ng'omutima gw'omuggule teguliimu kugamba nti awo wetwasibira, teguliimu kwagala kufuula abantu banabbidi abagoba mu ddiini, teguliimu kino na kino na kino. Walau ansafta, senga ng'olina insaf, lam talumi, walibadde tonnenya, kubanga bino byenjogera bya nabbi. Nowa maulid, banange nowa maulid, omulyango omusajja mukulu qadhi gwatusomedde ogusooka gwe tuwa omugenyi omukulu tetugumuwa lwa kusaaga, kuba mulyango muki? Mulyango mukulu gwe guggulawo. Naye bwe yali annyonnyola ku nabbi yaga nti wa anshur min qissati mawlidihi sharif burudan hisanan abqariya. Allahu akbar, Allahu. Bwe mamba tegeeza byengenda okwogera kati bigenda kukwatagana ku nzaalibwa ya mukama waffe. Njagala bibategeeza nga mutandika butya bwe yazaalibwa, mubategeeze butya bwe yakola ki? Burudan hisanan abqariya. Byengenda okukozesa wallahi safihul hilm tasobola bitegeera. Omuntu nga tannaba kusembeza bwongo nga n'olulimi lumukaluubirira, ebyo bizibu. Bannange la ilaha illallah nyangwe, la ilaha illallah ki? Wano tugisomye si bwe kiri? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Seeka akwata omuzindaalo n'agamba nti obawulira, n'ajeeja ekigambo la ilaha illallah, n'ajeeja ekigambo la ilaha. Ekyo kiba kijeeja oba otegeera?
nojeja la ilaha illallah oba otegeera oba olina amagezi. Omanyi bino bwe tubyogera nga tubikkiriddeko oluusi abantu batugamba naye kino nabbi ne Allah ayinawo yatuuka n'agamba nti dhalika bi annahum qaumun la yaqilun. Mukkiririze mumalirize na bino Qur'ani n'ebigambo bino bye twogera Allah yagamba nti byabano bokka, byabano liuli nuha, liuli oyomu naga nti liuli albab, liuli alladhina yatafakkarun, abatuula wansi ne bakola ki? Ne bafumiitiriza. Kati obanga tonnasobola kusoma buruda n'ogifumiitiriza, tonnasobola kusoma mawulidi n'ogikola ki? Bwe bagikuleetera n'ogamba muganda wange oyo ye mmwogerako, ne bwe tusinkana mugamba muganda wange mulangira Ndawula Sadiq Ndawula yagamba Mbubuswiri yaloota. Mbubuswiri yakola ki? Ekyo Sheikh Ndawula yakiwogera muganda wange mukulu wange n'agamba nti ebyeddiini baloota biki? Ebyeddiini bakola ki? Eddiini baloota ndoote. N'akwata ekitabo n'akola ki? Mugati namusanga ne muganda nti Siddiq salamu aleikum baba, ne muganda nti osala ebisolo ku hijja ku yidi. Namuganda nti osala ebisolo ku yidi nti ye. Ne muganda nti mbadde ndowooza nti Nabbi Ibrahim teyaloota. Namugamba mbadde ndowooza Nabbi Ibrahim teyakola ki? Barakallahu fikum. Nabbi Ibrahim teyaloota bannaye. Kyeyaloota si ddiini. Paka leero Allah n'agamba nti wataraknaha fil akhirin. Wallahi billah. Seka da'wa atera okugamba nti mujja kundalula omuzindaalo ne mugguta. Bannaye mukiwulira Nabbi Ibrahim teyaloota. Olwaleero bye tukolerako kwegamba ne muga seeka osoma Kurani bulungi. Nabbi Yusufu nzijukira ng'eyaloota inni raaitu ahada ashara kawkaba, kubanga ye Nabbi Ibrahim yagamba mutabani we, yamugamba kanzije ekigambo kuloota kyennyini. Yamugamba nti inni ara fil manami, mwana wange ndoota anni azbahuka nga nkola ki? Guno gye guliko Al-Hidaya Islam Media, ate nga Al-Hidaya eyo Islam Media abantu b'e Masaka gwe mukutu ogugatta abawalimu ba Nujumul Huda. Irimu bw'oba ogyagala ogisanga ku mukutu ogwo, baguyita Al-Hidaya Islam Media. Yenna alina essimu eri smart, ogenda ku YouTube n'oteekamu Al-Hidaya Islam Media, ojja kugusanga osubscribinge. Ebifaananako nga bino bye twogera gyebiri n'ebirala bikyaliyo era bingi. Mukama wange tubadde tugezaako okuzza entegeera lwaki tukola ziyaara mu ngeri gye tugikolamu n'ebyo ebyogerebwayo. Tusanyusa okulaba Mukama waffe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bannange obudde buyise, mukkirize nkomaawo. Omukisa Allah bw'alituguwa omulundi omulala ate tulyongerako insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.